Ku Projan Media tukwebaza gweyo najyo sinzira okubanga ku mukutu kwoli tugamba amawulire mangi agaba getolola eggwanga Uganda naye woba toli ku mukutu mutuufu oyinza ogasubwa oyinza okusubwa era n'olunaku olwaleero omanyi tuyina sides nyingi nnyo ez'amawulire naddala mu ggwanga Uganda govudde ku nsonga za politics naye tuddamuko ne mu nsonga za entertainment ne tubawa amawulire agagendayo. So olunaku olwaleero amawulire getukuleetedde geg'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Omukyala ono ffenna nga tumanyi nga y'omu ku basocialite abakyasinze okuba nga ba-inspiringa naddala abakyala mu ggwanga Uganda. Naye amawulire agava mu nkambi ya Rema Namakula galaga omukyala ono kyaddaaki ali lubuto era nga olubuto lwe lwa myezi 6. Essaawa yonna omukyala Rema agenda kuba asuulawo omwana naye ng'ate ffenna tumanyi nti abantu bazze boogera ebigambo omukyala ono Rema kasita yafumbirwa omwami amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya wali e Masaka Nabbingo abantu bayogera ebigambo bingi kuba wayitawoko ebbanga omukyala ono tannaba kuzaala. So abantu bayogera ebigambo bingi nga bagambira ddala Rema tasobola kubanga azaayira Dr. Hamza Sebunya olw'ensonga nti oyo omusajja yamufuna just mu mbeera y'okuba nti alumya Eddy Kenzo, so teyamufuna nti olw'okuba yali amwagala. N'ate ffenna tuzze tulaba ebigenda mu maaso. Omukyalo ono alagidde ddala nti ali committed nnyo ali committed nnyo eri bbaawe to an extent nti ffenna tujjukira nti omukulu Dr. Hamza Sebunya teyali musajja wa social media oba teyali musajja wa butaala naye twagenda okulaba nga buli event ebeerawo omukulu ono naye abeeramu era nga Rema yali amanyi okuyita omwami amanyiddwa nga Emi Dynamic n'abakuba obufaananyi ne bapostinga wali ku social media. Naye ffenna tumanyi nti omukyalo ono yasemba okwapiaringa ku social media ye nga ye mu mwezi gwa March 2021 yasemba okwapiaringako ku social media naye mu mbeera eyo omukyalo ono olubuto luzze lukula emyezi 6 giba mingi. So embeera gyalimu ya bunkenke yakwegendereza okusobola okubanga tafuna buzibu bwonna. So yasalawo close friend amuli okumpi awo wavudde ku Namulondo waliwo abakyala manyi Rema abeera nnyo n'abantu abeera nnyo n'abantu naddala abakyala. So ffenna tumanyi yakulira mu kyalo, so ebintu ng'ebyo abeera nnyo n'abantu kumpi naye naddala abakyala nga bamuyambayambako. So omukyala oyo Rema close friend we era avuddeyo n'agamba nti embeera gy'alimu nungi olw'ensonga bawe musawo amuyamba amulabirira buli kimu akimuwa ffenna tumanyi. Naye ate Rema tasobola kwemulisa ku social media. Omanyi omukyala aba afunye olubuto ng'olwo abamu face egejjamuko abamu kale aba yeetaaga okuba ye nga ye, so si bintu byakwemulisa kubeera ku social media kola biki. So omukyala oyo Rema yembeera essaawa zino gy'alimu naye nga ffe ku Projan omukyala oyo tumwagaliza birungi byereere olw'ensonga nti abadde inspiration y'amaanyi nnyo eri abakyala mu ggwanga Uganda. Kyovala nti ne music yassaamuko ateekayo lumulumu yasazeewo awumulemuko asobole okubanga asooka n'amaliriza ensonga za famire. Ne Dr. Hamza Sebunya naye gyali talina buzibu okusinziira ku ddwaliro lyabwe lye baagula bagezaako oli progressinga olw'ensonga nti akasente ke basaba abantu wali ejjinja kusobola okubanga bajjanjaba kaali katono era mu mbeera eyo bateekawo eringa charity okuyamba ku bantu bajjanjaba endwadde ez'enjawulo. So naye ng'omukulu ali bize muko naye nga mu mbeera eyo famire terina buzibu. Omukyala Rema Namakula gyali era brandi ze zatambuza omuli Jessa omuli Himawota agezaako ero zipushinga naye nga ye ng'omuntu tasobola kwapiaringa ku social media kati olw'embeera gy'alimu. Naye nga congratulations to Rema Namakula kubanga omukyalo oyo w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda era nga ffe Projan Media family yetu gyagalira ddala. Naye nga congratulations myezi 6 era omukyalo oyo abulayo emyezi nga3 asobole okubanga akubawo omwana ow'okubiri. Jukira yasooka n'azaala Amal gwe yazaalira Eddy Kenzo. So agenda kuba ateerawo ne Dr. Hamza omwana ow'okubiri. Naye nga gweyo najyo sinziira kwekumira ku Projan Media tugamba bugambi likinga commentinga era subscribing osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo ddala.